Essula ya 27. Awo Musa n'abakadde ba Isirayiri ne balagira abantu nga boogera nti, mwekuumenga ekiragiro kyonna kye mbalagira leero. Kale olulituuka ku lunaku olwo lwe mulisomoka Yoludaani okuyingira mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa, olyesimbira amayinja amanene n'ogasiigako ennoni, era oliwandiika ku go ebigambo byonna eby'amateeka gano bw'olimala okusomoka. Olyoke oyingire mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa, ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, nga Mukama Katonda wa bajjajjaabo bwe yakusuubiza. Awo olulituuka bwe muliba nga musomose Yoludaani, ne mulyoka musimba amayinja gano ge mbalagira leero ku lusozi Ebali n'ogasiigako ennoni. Era olizimbira eyo ekyoto kya Mukama Katonda wo, ekyoto eky'amayinja, togayimusangako kintu kya kyuma. Ekyoto kya Mukama Katonda wo n'okizimbyanga amayinja agatali mateme, era okwo kw'onooweeranga ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama Katonda wo. Era onoosalanga ebiweebwayo olw'emirembe, n'oliiranga eyo, era onoosanyukiranga mu maaso ga Mukama Katonda wo. Era oliwandiikira ddala bulungi ku mayinja ago ebigambo byonna eby'amateeka gano. Awo Musa ne bakabona Abaleevi ne bagamba Isirayiri yenna nti, musirike, muwulire ggwe Isirayiri, leero ofuuse eggwanga lya Mukama Katonda wo. Ky'onoovanga ogondera eddoboozi lya Mukama Katonda wo, n'okolanga ebiragiro bye n'amateeka ge bye nkulagira leero. Awo Musa n'akuutira abantu ku lunaku olwo ng'ayogera nti, bano be baliyimirira ku lusozi Gerizimu okusabira abantu omukisa nga mumaze okusomoka Yoludaani: Simyoni, ne Leevi, ne Yuda, ne Isakaali, ne Yusufu, ne Benyamini. Era bano be baliyimirira ku lusozi Ebali olw'okukolima: Lewubeeni, Gaadi, ne Aseri, ne Zebbulooni, Daani ne Nafutaali. Kale Abaleevi baliddamu ne bagamba abasajja bonna aba Isirayiri n'eddoboozi ddene nti, akolimirwe omuntu akola ekifaananyi ekyole oba ekifumbe eky'omuzizo eri Mukama, omulimo gw'engalo z'omukozi, n'akisimba mu kyama. Abantu bonna ne baddamu ne bagamba nti, amiina. Akolimirwe oyo anyooma kitaawe oba nnyina. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwe oyo ajjulula ensalo ya muliraanwa we. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwe oyo akyamya omuzibe w'amaaso okuva mu kkubo. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwe oyo akyamya ensonga eya munnaggwanga n'atalina kitaawe ne nnamwandu. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwe oyo asula ne mukazi wa kitaawe kubanga abikkudde olukugiro lwa kitaawe. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwe oyo asula n'ensolo yonna yonna. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwe oyo asula ne mwannyina, muwala wa kitaawe oba muwala wa nnyina. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwe oyo asula ne mukodomi we. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwe oyo akuba muliraanwa we mu kyama. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwe oyo alya empeera olw'okuttisa omuntu ataliiko musango. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwe oyo atanyweza bigambo by'amateeka gano okubikolanga. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina.